ku Celebrity Trap Extra UG bannange manyi ebiseera ebisinga twabeeranga eyo nga tusoma ng'ogamba njagala beera kino ne bijja ne bikyuka mu bukulu nga otandise okuwulirira emyaka gigenderedde n'emisomo nga gikyuka naye natuuka ne nfuna passion y'okubeera munnamawulire era kikutwalira ebbanga okufuuka okubeera munnamawulire kyanjawulo n'okuba omuntu ainforminga kyanjawulo n'omuntu akola stories zizimba society kiba kyanjawulo ekigambo munnamawulire kisoboka n'omwana avudde mu senior 6 n'omuntu owe wakaza okufuuka munnamawulire naye what does it take okubeera munnamawulire sebitwa kunaku olwaleero nina omwami nze muyita mukulu wange mu mawulire yakola emboozi abangi gye muzze muwulirira gye muzze muwulira ekyusiza obulamu bw'omuntu omu mu kaseera kano akatono ennyo obulamu bw'obuntu kitwala eddakiika 2 oba eddakiika emu okukyusa obulamu bw'omuntu oba okukyusa obulamu bwo olunaku lwaleero muganda wange mukulu wange muzeeyi wange mu mawulire abaddemu ebbanga era twatuna kitwebuuza twagala mwebuuzaako yakola emboozi eya mwami Mukisa Rashid gye mwalaba ku peegi ya CBS era munnamawulire wa CBS omulema yali agobaganyizibwa poliisi mu kaseera kano ak'omuggalo abantu badde ewaka omusajja n'akaba amaziga omwami gwe nnayo naku lwaleero yakola emboozi eyo twagala tunyumyemu nga munnamawulire what does it take okukola emboozi ekwata ku muntu era esobola okukyusa obulamu bw'omuntu oli munnamawulire oli mwana muto oyingira amawulire wetegeeka okukuyingira biki byonna ogoberera amawulire gano kansooke mubuuzeeko omwami Tamale tumuyita Tami Images Tamale obulamu oli butya kiriya mugamba muti eyo gyetuli gyebali mwebale kukola emirimu tugezagezaako naye manyi okuweereza manyi okuweereza tuliweereza buweereza ogamba atya Tami nze ndi ize pozi mmwe omuntu akulaba essaawa eno tereevu ku Celebrity Trap Extra UG yandiyagadde okumanya who is Tami essaawa eno nze Tamale Jojo William banzaala maya Bukome Busiro Gombolola Nsangi district ye Wakiso Segona ye MP wange honorable ekitiibwa wolonda ekyo gwe nalonda of course yeah naye nga amawulire nagatandika mu mwaka gwa 2002 ndowooza mu 2 yeah kati ndowooza ojja emyaka obanga 18 giyise kati yokisigiriza nti mwe bamu bwe tulina okwebuuzaako mu nsonga z'amawulire nga zino fe abayinayindi abatandikira kati essaawa eno amawulire amiina kitiibwa kya Mukama obanga okoze omulimu n'otabeera kirerya mu Buganda tulina ebigambo byetukozesa bwe nkiyita ekirerya saagala ogambe nti omusajja oyo talina kyangwe mukamwa naye ekikumpisa ekirerya kwe kubaawo nga ggwe weerowoozaako wekka ebiseera ebisinga oba oli awo n'abakulinaanye mu newsroom nti oyagala kukola story oweze omuwendo mukama we agambe nti ono ye buli lunaku aleeta stories 3 naye osobola kukola story mu mwezi katugambe wadde nga oli ejjoga nti ekyo kya bunafu abaana obayigiriza bunafu naye osobola okukola story emu era nakibagambanga nnyo bannange bwe natulanga mu newsroom ez'enjawulo obanga nakatula nga mu 4 tekitegeeza nti ndi malaya w'amawulire naye amawulire galimu okwetooloola walabanga wano ojja musanga wali era kyova olaba n'ekyo nakyo nkikubiriza abaana waliwo time weyatuuka ng'owulira rediyo gundi abakozi baakwo balwanagana n'aba rediyo endala ne beerabira ekisooka rediyo eyo si ya nnyoko wadde ejjajjawo gy'oliko essaawa eyo enkya bakugoba n'ogenda kweriko okuli be walinga ovuma oba oli awo bakama ba rediyo eyo bo baali tebakuwulira ne bakuwa omulimu naye bano abaali bakumanyi ng'obajonyesa ogenda kutambula otya nabo ekyo nno kikulu so okukomawo nti osobola okukola story ensaamusaamu naye ate nga zimpactinga bwe twali tusoma amawulire kubanga ndi wa mukisa nti nagasoma
okuviira ddala ku diploma nenva ku diploma nendyoka ngenda ku degree ate nga n'ebyo byonna nga sinnabituukako nasooka kugakola hands on training oba learning from ngeno bwokola nti nayingira amawulire nga nva mu busomesa ate obwa primary nga ndi green sina kyemmanyi eyaganyingiza gwe nasaba okuyingira nemubuuza nambuuza kati gwe munnaffe ate alinayo yadde akasatifikeeti k'amawulire ogenda kukola mawulire ki nemugaa ate nange ezigenda okusoma wadde diploma sizirina wabula ngezesa kubanga nina kyempulira muli nga nsobola n'okusinga abo bemulowooza nti bakitalo nnyo abalina zi masters abalina zi degree abalina zi diploma n'ebiringa ebyo ngezesa sijja kuswaza kubanga bankuza ng'omuwala oyo bwatera okuyimba bankuza bwe baba bakuzizza ng'okuzizza omwana ng'ayise mu mitendera egisinga obungi oyinza kumusinga kwogera luzungu naye ng'ebisinga akola ki akusinga kubanga yateekateekebwa tekikwetaagisa kumanya muntu ali mu bulumi. For example, omuwala eyakwata George Floyd mu America nga wa poliisi amunyiga obulago yali tasomangako ku mawulire naye yali atambula bibye ize essimu eri ku standby n'alaba ekitali kya bulijjo n'akikwata era story neetuuka n'eno abantu gye tutamanyi oba tulituukako ne mu America naye yasobola okututuukako because ate netukwatako because this is a global world. Ensi yafuuka akaala akatono nga buli muntu asobola okutuuka ku munne mu mbeera ez'enjawulo. Nja kwogera kuno nakuli naye oli wa ddembe okukipinga in ebibuuzo wano wenjagala mwe abadde mu industry kumala akabanga kano omwana kati atandika olina passion naye waliwo n'omuntu agasomye obusomi nti nze njagala kukola kosi bweti omanyi kyanjawulo okuba ne passion y'ekintu n'okukola kosi nti gye njagala okukola naye passion yawukana ne kosi. Omuntu ajja kati omwana omuto kati ayingira amawulire biki byalina osooka okwewala ng'atandika butandisi industry nayingira buyingiza oba ng'ali mu internship oluusi bw'obeera mu internship esobola n'okugoba mu mawulire of course n'otyamu n'ogamba kyembadde seerabidde kwe kusooka okwetondera abatulaba nti masiki ngitadde wali wansi naye nasooka ntegeera nnyo kamera bwe mba ngitegeera kiba kibi ate okwogera naawe n'osigala nga tontegedde ani oyo yali ayogera ebigambo ebyo oba oli awo nyinza okuba nga nkyanja kuva mu bulamu bw'ensi eno interview eno nekozesebwa ne mu masomero mu institute okubuulira abantu ebintu ebikulu kyenvudde njagala feesi yange ogirabe naye siri mumenyi w'amateeka masiki weeri awo ombuuzizza nti abantu omwana ebintu bingi naye katumenyeko ku bino ebitonotono ekisooka kubeera mukakkamu down to earth nga osobola okumanya kiwakadde topapa nnyo ate waliwo munnamawulire omu kati watutumu naye ekyenjawulo ayinza n'okunsanga takyayagala kumanya nzaani naye nga nina kye namuzimba saamuzimba nti ansasule wabula recognizing people is very important ne wetwogerera wano kinnuma because there are many people abantu bakwatiddwako naye webamala babanga mmotoka nti ebeekwamidde ku kkubo bw'oyita abakusindika olw'okuba oba oluusi tolinaamu ssente oba okuba olaba nga tekigasa bw'emala okukwata omuliro otema butemi abasajja ne basigala nga bagamba yi omusajja gwe tuyambye ne tujja mu kaseerezi wadde otuwaayo ekikopo kya cyayi okitegeera. So waliwo omuntu omu nakolako awo mu New Vision ngu TV eyo ng'etandika ey'Oluganda naye omwami oyo najja ng'alina omuliro mungi yali akava mu ssomero amalala g'ekivubuka n'ebiringa ebyo ng'ayagala omulimu gwa kusoma mawulire biseera byo nga waliwo batteera bakabi baani n'abalala naŋŋamba mwana najja wano okusoma mawulire naye baganyimye balekedde abo ffe tebatuwa ne mugamba obadde oyagala kubatta gw'osobola okufuna ekifo ekyo oba
kiki kyoyagala lwaki opapa kampuni ya kitaawo yajjajjawo simu abakayanira ebyobugagga by'abakitammwe nga bakyaliwo ne mugamba olina b'osanzeewo gw'oyagala kuyisa obeere ku toopu naye weerabidde nti bw'okola ekyo era naawe waliwo omuntu omulala ajja ba buli naku ensi ezaala so ne mubuulirira ne mukamingisa down n'abeera nakkakkanamuko n'asala ku pressure time bwe yatuuka kale nze saalwawo nnyo n'envaayo olw'ensonga eno oba eri naye nagenda okuwulira ng'afuuse wa kabi kubanga nze nawumulamuko ku mawulire awo naye nga nasigala nfollowinga media houses ez'enjawulo nagenda okulaba ng'afuuse wa kabi alinnya amadala kakati akolera ku TV ezisinga okusasula maybe obulungi ate ze bayita ez'akabi naye nga kati ayinza n'okunsanga mu lukuubo n'atunula eri. In fact, I've met him on several functions. Natanda bange ekyamakulu kuba alaba yatuuka ndoza gyalaga yagusa olugendo lwayagala eddala kati yagamba kitegedde kuno si kukolima naye ge mazima bavubuka bannange kulira nno bwe neeyita omuvubuka naye abavubuka abali mu kkuba abajja ebintu ebyo tubitwale nga bikulu tubitwalire eddala nga bikulu kubanga bikosezza bangi omuntu nno seba akutunuulira n'akutereka bagamba amadaala ago g'okozesa ng'olinnya ate era oyinza okugakozesa ng'oyagala okukkirira naye oluusi ng'ate gaavaawo dda anti oyinza bw'oba oyagala okukkira ojja gasanga gaavuddewo weggundewo wekkatewo so embeera eyo tukitwale nga kikulu tukoppe ebirungi bannaffe bye tusanze mu kintu bye bakola nabo bantu balina weakness waliwo ebibalema waliwo gwe nagamba munaye abasirikale ng'obalumba nnyo obaddamu gwe tomanyi oba amaze emyezi emeka tebamusasula akugamba vaayo omuwayisiganya ebigambo naŋŋamba gwe naawe nali nkyalina mu ssomero nga nkulaba byokola ne mugaba baali bansibyeko ondaba ntambulira ku miggo manyi wenkoma manyi nti balina obuvunaanyizibwa waabwe nange nina obuvunaanyizibwa waabwe ate bulijjo okoma okuwanyisiganya ebigambo obwongo buno bwetuninga ne bumanya nti kati sawa ya fight ne weerabira obuntu bwo n'osala layini n'odda ku layini etali ntuufu era omuntu oyo naye sigenda mwogera linnya naye gye byasembera byamuyisiza ddala bubi nnyo era yakoma ku mugo gwa ntaana ng'agezaako okulabika nti yasigala ku kyennamugaana ebyamuviiramu tebyali birungi yakoma ku mugo gwa ntaana katonda nsonyiwe it wasn't my lulimi naye nali ngezaako okumulaga because nze njagaliza buli omu kyekizibu kyennyina by the way ekyo kizibu abantu abamu tebaagala naye ngaotaddewo yiwo nnyo omubiri naye nze nfuba okulaba naddala abannaffe betubeera nabo mu media ngenda ku mentioninga omuvubuka gwe bayita Abubeka Lubowa mwana muto kunze naye at least ngezaako okulaba nti ebimu ku bintu byenkola oba byennandikoze ngeri nze amanyi oba oliawo gye gankeeye ndaba nti abikola yantaasako olumwe naggulwawo omusajja yali owa poliisi ekyo kyeŋŋamba ng'ayagala kuntujja kikonda amannyo gayiike olw'okuba ndi ku mulimu gwange aŋŋamba mugende eri naye ate nga nabo kyebakola tekyali kituufu omanyi wadde olina amayinja naye ate you are not above the law sijja kukulaba nga otuga omuntu oŋŋambe tokkirizibwa kusala wano naye nga nkulaba eri otuga omuntu by all means nja kufuuka okulaba nti nsala nfune ekifaananyi ekyo ensi erabe era yeejajinge so kye nali nkola mirrors of society bwe batuyita and by the way we pace the agenda tukola agenda abantu kwe batambulira nti ojja ku biseera biri ebyabadde ebya taxi ng'osanga omuntu ng'anyumya ku mboozi eyalabye ku mawulire eggulo neefuuka debate taxi yonna nejjula nze kati natukwata akatambi ka Rashid naye otuuka ku dduuka ke kanyumizibwako ku booda ke banyumyako wentambula ne Rashid yoyo okitegeera yes ekimu ku birala byetugadde tugamba nti biki omuntu bye yandyewaze ekirala amawulire gano
ebayita Amd Chair journalism tuyina okulwana okuga kyawa nti omuntu olaba story copy and paste nolaba story kati social media yajja naye nga kuliko abakoowu for example oli yakoowa nnyo gavumenti olw'ebibi byekoze naye n'atalowooza nti omubi atagenda oba olina okuguma n'obeera naye nga bw'olinda omulungi ebimu ate toyitawo ennaku zino mpulira abavubuka mugaa tokisussa oli nga takollectinze enough information ye n'akubawo obukubi ekifaananyi nti kino kibadde bwe kiti ensi neesasamala naye nga mu butuufu si kituufu bakabika Haji nanyini BMK bamukwata ne bamubika naye ng'omwami gyali ne bakikubawo bebbaba ebyo eyo ye Amd Chair journal bamubise nnaku bbiri emabega ne bamubika. It is very wrong. Era gwe oluusi ntera n'okukubira essimu wane nkuweereza message nenkugamba erinnya olitta abantu basigala bakulaba ne bw'oligenda ku TV eyakabi naye ng'olina stories jjukira abantu kati batereka clips wayogera booti ekigambo bwe kiti olina akitereka ne wayita emyaka 5 n'oyagala ojje weesimbewo ku bwa kansa leero si 5 kati oyo gundi omutuuze Jacobo kati si LC3 chairman naye nga oba oli awo aba alina dentist ze yakola abantu babeera wano nga bazitereza time etuuka ne bazimugirayo ng'ebyokulwanyisa ebyo ebintu tulina okubyewola bw'oba nga osazeewo okukola amawulire fuukako ow'enjawulo katono va ku bantu ba bulijjo obeere kubanga jjukira wagambye tuli ki tuli mirror in society. Yes I'm not perfect nange myself waliwo nange oluusi oba oli alo envaako nembaako benyiiza because I'm human kitegeera naye fuba naddala ng'olina brand z'oprotectinga ng'olina brand z'oprotectinga nkulabye oyambadde BBS ya Ssaabasajja kati bw'oba wadde ogenze ku mukutu ogugwo oguli personal wegendereza ebigambo by'ofulumya ebyo nno si bigamba divorce mbigamba mwenna abandaba era nga mwandiyagadde oba oli awo kufuuka nganze n'okunsinga because ebitabo nyinza oba siina bingi nga mwe mulina obusobozi obugenda ku ssomero ne muyitawo naye tokuŋŋaanya bitabo kutiisa nsi naye fuba okulaba nga okyusa ensi positively omusajja weyo yakoze akalagala ka Covidex emusooka ne mukakuba sawa yemu ne mukakkiriza okitegeera so fuba okubako abantu ng'abo enjala mwatandika muli mu myaka gya 2022 awo 20 awo kyemanyi tetwayina gana amawulire ga ku social media nti Facebook opostinga nti story osogisindika kati woyimiridde wano ogisindike kitegeera mwalwana mutya okulabika nti muyitamu kutuuka wano ekisooka tulina okusoma ennyo naye okusoma tekitegeeza genda ku ssomero by now you can learn from anywhere nsobola okulaba devotion olina by'omwagalako devotions jjukira wanneegomba nga toŋŋamba security admirer okutuusa lwe wansanga nga tukola Miss Kavi ku Equatorio gwe badde okyajjukira nze nzijjukira noŋŋamba musajja biki nenkugamba bye nalina tandikiraawo nenkuwa bu principles obutono bulemereko n'obukola okitegeera ng'olowooza oba oli awo tebisoboka ng'otagala eno otagala eri naye nekugamba get focused bw'oba okitidde onaakyeditinga n'okijjamu bwe biba ffenna nze nyina mukwano gwawe bamuyita Aberaf Sanjani kati ali mu America yali human resource wa UBC naye yali musajja nga anoonyereza nnyo okumanya yabeeranga ne ku neeti lumu yakola story twalina olupapula lw'amawulire twatandikamu baali baluyita ngoma nakola story nti Michael Jackson akoze bwati ne bwati kati olwokuba yali amwagala nnyo bwe yali amaliriza n'ateekako mbu bisakiddwa Aberaf Sanjani naye ng'ali mu Uganda naye ayogera ku muntu ali mu America eyemu ku stories ezasesa bakama baffe naga naye ate ssebo okisusiza story gyozze ku net oba ku CNN ate ogyebatiza naye kakati mu ebyo nze kye yagambanga
tutandike ku bloginga enga the word itself nze sikitegeera sikisomangako ne ka diploma kange ke nasoma tekyalimu amba what is blogging by then ngankuba ebifaananyi ebyenjawulo era ebitali bya bulijjo nangamba kati goba obiganye nze ebifaananyi byo bimpenga nze mbiteeke ewange nga mugamba no you come and select pictures and use kitegeera so kiki kyengezaako kugamba nti buli kintu kyolaba nti no kisobola okutambuza information more especially positively bwe ngamba more especially abantu abasinga bagala views nalaba omuntu wano waffe tulina do's and don'ts mu Buganda oba ne mu Africa at large naye olw'okuba goyagala abagoberezi kubanga oba oli awo ensi egenda ekkirira bweti eri kaserengeta abantu bagenda bakunkumuka mu mpisa bagenda bakunkumuka ne mu bintu ebirala nti bw'onooteekayo nti oba Ssaabasumba ayogedde bwati ne bwati tojja kufuna views naye bw'onooteekayo nti blog omu yakoze bwati n'avuma gundi maybe awo ogenda kufuna nnyo naye nga tusobola okukikendeeza mbadde nkugamba nti tufune nnyo okusoma naye nga tetugenze ku ssomero nga tusomera mu bintu ebyenjawulo oŋambye nti mwe mwakikola mutyo kikuba ndooza kiwadde oyagala okugamba twalemerangako nze Honorable Ssemujju Nganda y'omu ku bantu be nnakolako nabo by then he was a parliamentary reporter Masena Lugo kati y'omu ku ba editor at the Daily Monitor Henry Bongereire he was a photo editor at Daily Monitor Irene Kiza Onyango abo abantu abo benjogeddeko waliwo n'omulala bamuyita human resource waffe bamuyitanga Agi Kwesiga nze nkugambye najja ndi wa grade 3 teacher mbisana n'abantu ba degree ba masters naye nga nina byembakoppako nensigala nga ndi down to earth nengenda mu maaso ekyokubiri okuprogressinga nova oli fe twatandikira ku Yashika kamera ze Yashika waziwulirako kati ezo zaali funny yali ya film naye nga terina focus yo gamba asemberako wali kati aweze chip so naye ne batugamba kati bwe twafuna ku busente obwasooka netutandika okulowooza nti kati tutuuse gye tulaga naye abantu ne batugamba nti tonnatuuka genda yongerako nogenda ku Pentax simanyi nova ku Pentax nogenda ku Canon twayagalanga nnyo Nikon ebiseera ebyo digital world netandika okuyingirawo that was 2003 netandika okuyingirawo kati ne baŋŋamba sonda kamera nenga kamera yali ku buwanana twas I think yalinga million 3.5 2003 omuntu atalina nnyo kyamakulu kyokola kiri awo nti oba osasula musaala by the way tetwasasulanga musaala ze mu life maze emyaka egiweranga 15 nga sifuna musaala ndi freelance journalist mu mbeera eyo category mwe bakuteeka era ndowooza bye bimu ku weakness amakampuni gye galina with that experience nonsigazanga ondaba nti sisaanidde maybe oli awo kitengejja kitengejja naye ekyo kireeta abaana okuluzinga nemu kugamba nemu quality y'abantu mugifiirwa oli n'agamba kangende nsuubula amanda kangende nnunda embizzi zange si kibi n'ekyo naye olina kyofiirwa kuba wamutendeka oba yafuna okutendekebwa akulina kungi naye atagenda kukuzza mu bintu birala olyoka oleeta ono asobola okukkiriza 3,000 oba 6 kogenda omuwa mu story naye nga talina experience gega amawulire ku TV ezimu gemulaba n'ogatunulira n'okwata ku mumwa n'ogamba obwana duka genda webake naye nga mulaba amawulire naye oswala olw'okuba abaana bo bye bagenda okulaba tebisaanidde abamu balowooza nti ssaawa nnyo abantu baba beebase abaana baba beebase ebyo byali byadda kati tebasoma kati abeera yeebase emisana ssaawa nnyo aba yazzeeyo aba ali awo atemya n'olyoka oteekako amawulire muganda wange zonna ezo naye nza okusingira ddala engeri gye ndi ennyo mu area y'amawulire ezo kazemba ntunuulira bali bajja gamba olugezigezi lwolutwala eri naye kambeere mu mawulire genduddemu newankubadde nga n'ebirala mbisobola kitegeera
So bannaffe nze waliwo ne mukama wange gwe nagamba ne mugamba kino kyetusiga saawa zino mu myaka 10 egijja tugenda kubeera tutya. Abaana abo betuyonsa baba bagamba omwana maama bwabba aweese omwana nabba ettooke ly'abeene omwana oyo bwakula agenda kubba. Naye nga yaliko nga olitema teyatema kwolwo naye yali information yali emuyiikira butereevu ng'omuweese buweesi ayinza n'okuba yali yeebase. So ebintu bye tukola kati bannamawulire bannaffe nga batugambye we are the ones who set the agenda tubitwale nga bikulu. Ensi eno yaffe nga tetunabagamba bana gavumenti babbye ssente abaaki bakoze eki naye ggwe byokola ebyo olowooza bizimba eggwanga lino. Munansaasira okuba olugezigezi mu nsonga eyo but the main issue nti njagala nnyo ensi yange njagala nnyo ensi yaffe. Nga tonaba kugamba mulwanyise obuveera mukole ki ebuveera bungi waliwo buno obuntu okitegeera. Tami nga tuvudde ku nsonga olugendo tulabye awo gye mwatandikira digital yabasanga busanze mu mugendo guno otunula ate digital essaawa ne otwogerera n'omuntu ewaka afuuse munnamawulire kino kitulekawa nga tetunaba kutuuka eyo nsaba nkulyemu ekirimi nti okuzza nga tetunaba kugenda mu digital bannange nga twabonaabona mukama yeebale yaleeta digital ng'okuba ekifaananyi. For example waliwo betwakubanga misa kiyalo nkinze tubadde ku Africa natuvuddeyo saa 7 ogw'ekiro oddayo ewaka ne firimu enkya ku makya mukamawo beberangawo Saturday enkya ku makya mukamawo ayagala kukola page bayisaawa 6 page ebeere nga eri ready basobole ogiprinting amawulire gafulume ku Monday. Kati wagendanga ku Wilson awo wabeeranga bu studio amasanyalaze gavuddeko eri mukama wo wakuwulugumiza essimu ne bw'aba takuwulugumiza kuba n'essimu nazo zaali zabbalirirwe nga si ffena nti tugalina naye ng'omanya bumanya nti saawa 4 bwe ziyita faanayo byange tebagenda bitwala ate nga tuyimiriddewo ku ekyo. So n'osanga obuzibu waliwo omugenzi bamuyita Sara Namulondo mukama amuwumuza emirembe muganda wa Kawenja mwannyina wa Kawenja Kawenja yaliko naye mukama wange naye yankola ekintu sirikyerabira naye nze nafunamu kyakuyiga simanyi oba yeyetonda baki enkuba ng'etiirika awo nga n'abantu amazzi gabayita muno mu bisambi waggulu naŋŋamba neetaaga ekifaananyi ekyo kye nakutumye ne mugamba mukama wange anti kakati ekiri eno mu tawuni namugamba saagalako explanation njagala picture era bw'okireeta nga wayisewo eddakiika bweziti genda okitimbe ku miti gy'ewammwe. Eyo embeera gye twayita eyo embeera yahemwe twayitanga nga digito tannajja nayina okuvuga piki because nakolera nnyo ku pitch for almost 6 years nayina sport yange gye navuganga nenvuga kyokka kamera etoba buli kimu kyatoba buli kiri kunze kyatoba naye nga nditaininga kalimu ebitakyaliwo ensangi zino omuntu n'omuwulira mbawulira nnyo muno bannaffe mmwe bwe bakimana ewaka motoka z'amakampuni nze bwe batankima sijja kukola nsimanyi kati kanzijeko n'essimu bannoonye nga tebandaba naye omanyi abantu bameka abayayaana okufuna omulimu ogwo gw'oliko ssaawa zino bangi. So ebintu bino tubitwale nga bya serious nkimanyi generation eno ekyuse nnyo naye tokyuka in a negative way n'okola ebyo ebinyiza bakamaawo bo kubanga gwe munnaffe wasoma kubanga gwe munnaffe gw'olina erinnya muyinza okuba mwalikola babiri ne kampani eyo era nga lisobola okuwanukayo okulikola otwala ekiseera naye okuliwanulayo kiba kinene. Wadde ombuuza ku mbadde nkubuuza ku omulembe guno gwa digito wetwogerera ensangi zino n'omuntu ali ewaka afuuka munnamawulire bwe tusangidde obuzibu ne bwadde ogerako emabega kwawo nti omuntu akeera ku makya ekifaananyi ku mukutu gwo kitaddeyo
nseddeyo ku muntu story endala oli n'akiwanulayo nakiteeka ku mukutu gwe okuba twajula Facebook zino n'emitimbagano egisookerwako gy'omuntu owansi gifudde gyonsonga lwaki bagiyita social media naye wetwogerera enenge gye drivingzemu amawulire gaffe egatwala oba tugambe mu direction endala nti ebisa ebisinga abaana bakola story bwetyo nga gikwete ku mukutu gwe ne mainstream ogenda okulanga ekoze egipiikinze kale omulembe guno gwa digito gutuleka wa naddala mu mawulire abaganda bagamba nti analemwa ebbuzi okutuga nti lintunuulidde divorce nakikugambye nga tutandika nti bw'okola omulimu omulungi people will rely on you regardless of which other people have posted bajagamba ebyo byabwe katulinde celebrity track kyegenda otugamba katulinde CBS kyegenda otugamba katulinde BBS kyegenda otugamba katulinde Tami Images kyagamba abalala babaleke nga bajjoka kubanga tobalinaako buyinza eyo yembeera ensi bweba ekyuka either okyuka nayo bw'ogaana okyuka nayo ekukyusa ekozesa means zonna zebeesobodde so abo tebatulumya mutwe twali ku Daily Monitor eyo Wafula Ogutu Honorable ebiseera ebyo yali mukama waffe MD natugamba nali nasomera China naye time egenda kutuuka nga zino empapula tezikyalina makulu nga abantu tebazisoma era muyiye biki ebiddako tugamba ono ali kuki simanyi agenda kufa alogootana naye muganda wange kati bye tulabako nengenda ku university ne bansomeza live streaming ne bansomesa biki ebyo byonna naye nga nze ngamba oba ono gayafuluma ddi ne tugenda ebintu byayogera kozi yasomera German ebyo gye biri kati byona ebyo biri babituuka ddi naye saawa zino I own a personal channel page ne channel ku YouTube era bwe natutandika okufuna ku sente za YouTube ne nkwata ku mutwe ne ngamba yi mukama nga nafu suwadda content wange yenna gwe nayiwanga content wange yenna gwe natwalanga mu makampani gye bankozesanga nga bagamba bo tebamwagala yenna yafa togge naye nga kati nze ngenda ku mutimbagano nensangayo firimu ya Lembo First Blood nosangayo Commando Schwarzenegger bazanya myaka emeka nze naziraba ne MP3 namwe mwazisanga ne bazukulu bange bagenda zisanga ko mutimbagano naye jjukira buli akilikinga oli abafunamu kitegeera so digital world just embrace it omanye akakoloboze nti sina kukoma ano gwe at least kati joli era obikola bulungi nosanga eki blockage nolaba engeri ki gyolina okuzibuukamu kuba nzijukira twakolangako zi branda ne bakusiba emyezi 3 nga tebakuwadde $1 n'akamu naye ebyo kati twabimanyira ne bakuggyako obwebindu kubanga omuzungu ate kye yatukola ekirungi toteesa naye toli mulabako oli eno byakuwandiika kati nno nze to make you the funny part of it nze nalaba binnemeredde nenoonya mu Kampala ani amanyi ebya digital ani amanyi ebya YouTube nenkolako ba oga mukwano gwange Dan nagezaako byasobola nempulira nga alinga atakonvinsinze bulungi ninga kangende Nairobi kubanga nasoma ku Google nga bangambe Nairobi balina office nalinnya nengende Nairobi ngendo tukayo nga bangamba genda ku online byonna byoyagala bagamba jjojo basanga tetwagala batuzungirako nenzikakkana obuze mvuze ninye basi njisuze namu ogeze Nairobi efunye obuzibu ogende Nairobi balopere mbagambe mbawene ideas mbagale naye twandikoze tuti oba mumpe n'obwa agent olugezigezi olulwaba malwe betubeera nalwo waliwo ndaba kati nga nsekerera naye ate nze bye nayigeeyo nyinza obutabiddamu bikola naye gwe oli kulyoseka ogamba n'oyo gayi bannaye yalina ssente nasi naye nze eyo level kati nagivaako neninya so osobola okutandika digital world kyeŋŋamba nti ekisooka erina speed ngeri tuvuddeyo erina speed y'amaanyi
ebyokwebaka nze oba ne bwe mba ngenda kukola susu ekiro mu ttumbi saa 8 soka ne mala nenzizaako essimu nencekinga kiki ekigudde mu ggwanga okitegeera omusulo oguyinza okukuluma naye nga essimu eringa ekusibidde no nze bwe mba nkugambye nga nagijjeeko dda naye ne ngenda nkole susu ekiro bwe mba nvaayo kuba ye yafuuka business by the way teri kiyangu nga kukolera ku online kasita omanya do's and don'ts kubanga okola essaawa yonna you become a consultant topapizibwa bannaffe bakama baffe weebali naye nabo balina amateeka oluusi amakadde aga stressinga abaana kitegeera naye nga ate obeera ku online you can be your own boss ekyo kimanyi goyinza okuba tofunanga aku interviewinga nze kambalopere nti you can be your own boss because you are your own boss already okitegeera n'abalala so tulina ku and by the way nga oyinza okuba olina akagaali olina okuba olina akamotoka oli mu kukola biraamo naye ekyobugagga nze kyendowooza kyewandiragiza omwanawo kwe kumusomesa online nze wenjogerera passwords zange zonna omwana wange atanaweza na myaka 15 byonna abirina somewhere fe tutambulira wakati mu kufa kugenda mu tear gas ng'omuyita tear gas naye nga mulimu ne live breaks musajja n'akutujja essasi n'osaanawo obugagga bwobwo kubanga bwe tugambye bwe ba firimu nga yateekebwayo lembo party 1 party 2 emyaka nga 3 emabega kitegeeza ebintu byotaddeyo bagenda kubiraba paka abaana n'abazzukulu bajja bifunangako ate tukolenga ne story abavubuka kati mbalabyemu weakness oyagala okole story gye bagenda okulaba mu lunaku lumu efuna views omutwalo gumu n'ekitundu songa waliwo story ejja okubeerayo waliwo online channel emu gye mmanyi bagita Afrimax eyeba ye Rwanda abasajja abo bakola story n'agikolera omwezi naye story ogiraba nga buli agirabako ayagala giddingana naye nga si yakabi nnyo nti bakozeseza kamera za kitalo naye ekinyusi ki kibaluubirira ekikwata ku muntu oba n'okukyusa obulamu bwe nkitegedde kintu kiki wali oyisemu mawulire muno n'ogamba nti sirikyerabira mu bulamu bwange biwerako naye bimu mbyerabidde naye kankugambeko byemmanyi nali nakagula digital camera yange because nakino kankikugambe nti mu Uganda wano akiwakanya ajje tubisane nzo mukubasooka okufuna digital cameras New Vision ye yasooka negulayo nga 3 neziwa abakabi baazo baabwe biseera ebyo kati waliwo omusuubuzi omu najja ku monitor n'agamba bannaye we have this offer osobola okuleetako ekitundu kya ssente ne tukuwa kamera eno biki bwe bagenda otunulatunulamu awo nga tamale ndi nesigika wadde nali freelance ne bagamba tamala ogyesimbamu n'ogisobola nti nja kugisobola engula kamera ne bagimpa nkugambye oba yali ku bukadde 3.5 sikyajjukira emyaka gyetoolodde nali neesaalisa mu kirabu ebiseera ebyo nga tugenda nnyo mu Ange ne Musiriki kati mba ndi Musiriki neesaalisa njambadde wano jjukira abantu tebazimanyi nti mu Uganda zitandise okutuuka Vision emanyi yokka ezirina sirikale nankoonako ku kitogi nagamba babeerawo ku Jinja Road naye nali mbamanyi naye nga babeera muleeya nengamba omusi of course awo n'otandika okuwulira ekidumu sirikala ati nakoze eki naye ng'omanyi nti oli free neŋŋenda mu maaso g'omusirikale nanfulumya ebweru ngenda olaba ntambuza ntwala ku New Vision ngenda otuuka eyo nga waliyo omu ku bakulu aba New Vision sijja mwogera mannya nga batandika kuntuuza mu 4 kiro sawa nga 5 akati we are sorry but we have to check your camera we lost one of our cameras here nimbagamba bwe yabuze mwandabyeko wano oba anything
lwaki mulowooza nti ndi mubbi naye olwokuba nti bankuza nakugambye mu kusooka owa poliisi andaze kaadi ye alina obuyinza obumukkiriza okuncekinga nimuwa kamera nagicekinga nanoonya siriyo namba kubanga oba onoonya ekintu ngaekyo ekiriko lisiiti anoonya siriyo namba nga si yeyo ate nampa apology munange weyasole genda olye muziki go biki eyo challenge nayo eyokubiri nali mu club sirika era bino byetukola amawulire bali batuyise waliyo event nakola nnyo mu entertainment. Some people bebanda bakati balowooza nti bategeera nnyo entertainment nti ffe tetumutegeera. By the way buli ekyobugagga kyennyina ng'ogyeko Katonda nakijja mu entertainment. Batuli omwo abasala omuziki bagusala abakuba ebifaananyi tubikuba abawala nga baŋŋamba totukuba bifaananyi nga bw'omanyi oluusi tubeera mukono omutwe omunene nenkikuba nenziruka omukazi nantereka bwantereka ng'alina kati ndowooza ne wabawa muwa amagezi nti omanyi nti kamera bw'ogiyiwamu bbiya tedda omukazi nga nsoberera mpola akwata ecupa ya bbiya nga agirindigula mu kamera omanyi okuba ng'omwana wo nga gwe bakutte mu bulago nawulira nga obulamu bugenda nafuluma siriki kutte piki nziru nasooka nembuuzaako abo ababimanyi kakati awo tetulina alternative olinda enkyo gitwala ku Wilson abantu baŋŋamba jjamu erya ndakola booti nenziruka ewaka enziruka ewaka oba baŋŋamba nkole ntya waliwo kye baŋŋamba awo kubanga kaboni eba efa biki biki baŋŋamba oba baŋŋamba gifuuwa ngifuuyise negundi eno efuuwa something like that waliwo kye baŋŋamba nenkikola mangu naye ng'omutima gukubira waggulu n'ebiringa ebyo. Scenario endala kiyaziyita mu bwangu. Scenario endala yaliwo nagenda ewa Besigye ku biggwa nali nkola ne BBS ewaka Kasangati mba ndi ku biggwa kati njagala kukola kuwa abantu biki ebifaayo biggwa oloza yali omu kati nkwata ku biggwa kubanga nali neefiriminga kati nga bwembeera nyimiridde ebiggwa tebirabika nenjagala mbisituleko mbirage ensi olwo nasoose kwogera na boosi waabwe nanzikiriza bwe yamala nalinnya kabangali n'agenda kati abasigalawo ne bagamba ogunywanga n'oguteeka baaba bansitula obugere nga buno obusembayo bwe bulinnya ku ttaka awo nawo nempitawo mpise mu bintu bingi ekimu ku bisembyeyo kyali ku gundi ku Kasangati Kyagulanyi yali agenda Kyaddondo gayaza ku kisaawe kwebuuza ku bantu kati nze story zange I predict situations nga muba kale kambayite ba junior amukyaliwo tulina okulinda Bobi Wine tugende naye biki nefe abamu olowooza ahead nogamba kati mwana wagenda beera wate nze nagenda saa 11 nenfuluma nyumba nentambula nga mwena abamu temunnazuukuka neŋŋenda e Kasangati ngenda otuukawo nga wali ebiggwa bingi nnyo neŋŋamba ate omuntu ayakitegedde n'ateeka ne mawulire nti agenda kwebuuza ku bantu yamala dde okugira ate ki kanzijeyo kamera pakinze emmotoka yange somewhere omukazi omuwa traffic ye yankwata naŋŋamba you are sabotaging mirimu gyaffe biki nga omukazi ono mukube panchi muyiwa amannyo bajja kunsiba lutaggwa nga thank you kona na wano naŋŋamba ono maama kubanga Jesus agamba nti mubasonyiwe tebamanyi kye bakola kubanga gwe omukazi okuva eri okwata enza omusajja ayeesobola obulungi nali nsobola omukolako ekintu kyalifa teerabidde naye siri mumenyi w'amateeka kyekisooka wadde ye yali agamenye kubanga omukazi takwata musajja ng'era okitegeera biri vice versa omusajja takwata mukazi tamuarrestinga kitegeera naye yajja nandyawo kisooka wa traffic
so si china kwata ogwo si mulimu gwendowooza tovuze bubi kitege imotoka nali nagipakinze wali era teyagikwata si je yaliko yali kunze kusanga pakiza mu lujabange nosaba pamiti kitegeera so nemutunuulira abalala ne bajja kwegamba nakino nkigatta kubiri ebirala mwebuulirirenga nga mutuuse mu situations ng'ezo abamu muvaako emukola society mu kifo kye yandikusaasidde oba neebeera ku saidi yo neeremu okusala omusango negamba naye omusajja ate yakubye omukazi ng'ali mu uniform kubanga oba olwana na gavumenti namba kati simanyi oba osobola ogiwangula oyinza okugamba nti neetaasa naye abantu tebajja bimanya so musajja omukyala n'ayita ne bannawe abalala abasajja ne banjiribya paka mu kaduukulu olwo lunaku lwe nasibwako ne ba politicians 26 mu kawanurumu kwekati akasanga ati twamalawo ennaku ndooza 2 tebwali obulamu bwangu nga bino betuwulidde ebyanubyaniri nti nno ng'omuntu weebaka ku munno naffe bye twabikola kwadde nga ffe ennaku tezaali nnyingi tikali kango naabo bajowero Ssenyonyi baani bamuwadanku nnyingi batusibiraawo kyokka muwada awuza ndirooya wa batusiba yahe naye neebaza Katonda neebaza Katonda nti oyo omwami omu ku bankwata ne basooka bantulugunya namulaga nti mmanyi rights zange twagenda okukakana kasanga ati omupoliisi eyantulugunya nga nnyingiza ng'ate tufuuse ba mukwano namba tokola kino biki bino bye weetakamu abapolitician be mweteekako biki emugaa gundi nkusinga emyaka kyekisooka si lwakuba oyambadde ekyambalo ng'olina n'emmundu tosobola kuntegeerera if you are advising me toyina kumu advising nga omboggolera toyina kyogenda kunfunamu nemusalira nangamba gwe goddamu omumanyi tugenda kusuula eri mukaduukulu ogenda kiwulira nemugamba it's okay you are not God si gwosalawo nemugamba ba Daniel babasindika mu mpologoma ne zibakombangako bukombi ne zidde eri era bwe gwali natuuka mu kaduukulu nga nyambadde t-shirt ya BBS nga kyekyokka ekintaasa ngamba tufunye omubaka okuva ewa Ssaabasajja nga mmanyi bantiizi nga bagenda okumala banjolesa ebidoli naye nga ge mazima buli musibe n'atandika okugjayo akapapula ng'awandika mbuno mbatwalira obubaka ewa Jakasita n'abalala bagundi ono ani omuwala ono akola ku ssaawa 8 Diana batusomera obubaka buno na bino tufa batuggyeko ssente batukwata emyezi tulina okumala mu komera gyayita n'ebintu ebirala bingi kati naye nga nze babinyumiza babiŋŋamba ninda kiddako oba n'abandi awo w'ennyondo najja nankuba engalo oba bannaali awo ne baŋŋamba jjamu engoye zo zonna naye namalako nasangayo omusajja unfortunately namwerabira erinnya naye yali mubbi wa busimu ng'ayina wano nga muwanvu akoma eri nga waliwo gwe twasangayo nga ye mukulu obukulu yabumugjako lwampaka naga nze nteeka kuba mukulu n'atandika okuwa orders era naye nga wengulu w'embaala eyo naye we yakimanya nti nno nvudde wa Ssaabasajja era yampa respect n'atandika okuneereetako tulinawo ku buugi tukuweeko biki neŋŋamba oba bulimu ki naye tukuteeremu sukaali nensooka nembugaana naye we namanya ebbanga lyetugenda okumalayo ambaye kanywa obuugi kana akajanja nja kakola ki so n'ebirala bingi byempisemu mu mawulire abalala ne batakufuna n'obeera mu bitongole ebimu nga okola stories ezimu tebakutegeera bagamba oba alwana byabufuzi oba ki naye nga waliwo ebintu ebimu bibeerabira story yasembayo kati stories ezimu obadde ogamba nti kusoomoozebwa ki ndowooza kwobaddeko stories zakayihula nazikolanga naye nga ntya tugamba kayihula bannaye nga batugamba kayihula batutendera kayihula nga ngamba oba n'abandi ewaka nga bankimye ne bantwala Nalufeenya oba nze tebantwala Nalufeenya banantwala Kalangala oba banansuula mu mugga nga buli lwe ngenda okwebaka asooka n'ensaba ekyo ojjukira lwe yasomba abantu kigambibwa tiyasomba ababoodaboda n'abayiwa emakindye ku poliisi ne basalako kooti ng'omusango gwe gugenda mu maaso ojjukira embeera eyo nakola story eyo n'omutima gwange gwonna naye nga ngamba ebiddako aizolo kitegeera kubanga ne kuba kwaliko omwana gwe tuva naye ku kyalo nga mmanyi
nga yakoma mu P7 drop out nga alina pistol wano nagamba gwe tamale mwana gwe nkumanyi naye nemugaa gunize nkola mulimu gwange so bingi bye tuyiseemu nyinza obutabimalayo olwa tayimu yo entono naye oyinza okubaako kirala kyogamba. Tami, katudde ku nsonga that was 2017 kutudda ku reflecting ku stories zozokola ezeziyambira ddala abantu abali mu society. So was it 2017 wakwata story y'omukyala gwe bakasuka ku kabangali n'abaana kesisi ebyakasuka ku kabangali, which year was that? Emyaka nze lusi ginsumbuwa 2017 awo ndowooza ebyangoba mu mathematics ebyo. Of recent wakoze story ya Rashid Mukisa nga police era mu kaseera kekamu abakolera bawangalya mu kibuga tugenda mu mugalo gw'ennaku ana mu bbiri tewakiza kwera mu kibuga omusajja n'akaba amaziga emboozi nekwata ku buli muntu. Rashid yakaba amaziga nga police mugobaganya mu kibuga wakwata katambi ako nokateeka ku page ya CBS abatulaba ono mwami yakola katambi kumala ku page ya CBS ng'omukulu Rashid akaaba bannayisi nakyakugenda ese nakawere ewaka. Wano nkubuliza Tami, what does it take okukola emboozi ng'egenda okyusa obulamu bw'omuntu batandikidde ku mboozi ya Rashid eno gye wasembayo okukola of recent? Esooka olina okubeera ne feeling nga ggwe kennyini ntera ogamba abantu tubeere n'obuntu nga tonnaba kulowooza nti newaka naleseeyo kiki ngenda okulya sooka olowooze nti oyo oba oli awo gw'osingako mwanze najjira mu motoka naye oyo emmotoka baazisiba piki baazisiba tebakkiriza kutikka abantu aliko obulemu naye ate ateekwa okujja mu kibuga anoonyeze abaaki abantu beekyokulya awo otandikira. Waliwo musumba omu yafudde ng'agamba alina enjogundi ye ng'agiyita inaman. Libeeramu abantu babiri buli lwolibeera wali ettaala ojja kulaba nga waliwo ekisiikirize ekiri awo. Ffe tukiyita kisiikirize but that is your second person. Aba akulaba nga ali awo yetanyega naye mwebuuzengako kuba mwali muno munda. So ofuba okulaba nti nga tunnaba kulowooza ku bya ssente abaana abasinga ayagala munabyabufuzi amala omuyita olw'okuba agenda kumuwaayo emitwalo 2. Ezo ze sitole ez'abaanoonya. Waliwo atwala abantu ebweru bagende bakola obuddu alina kisitole kyaba ayagala okumuyisizaawo n'ogenda n'ogikola ne bakuwa 5 n'ojja ng'okukuta nagyo n'okola kasitole ka ddakiika emu ng'olina busitole bwo nga bonna n'olowooza oli wa kitalo. Naye Bayibuli etugamba nga tonnaba kwerowoozaako ggwe nga ggwe sooka olowooze kuba kulinaanye gwe sembayo. Lowooza Katonda yabeerako ddi omusiru? Never. Buli ssaawa abeera mugezi era aba n'ensonga lwaki. Ebintu bino Bayibuli teyogera gw'ogirumba n'ojja mu kyoyagala n'ogenda. Tutwalenga obudde tunoonye ebitabo ebyo ebyabasajja abaweebwa amagezi ne bawandiika ebitabo ebyo nga bava direct ng'obwongo nga message eva direct mu ggulu nkitegeera nga abakkiriza bwe tugamba waliwo akiwakanya naye naye tomugaana. So ekisookera ddala ebimu biba bikuzaayo eri omuntu alina kukola atya okubeera nga ggwe biki. Nze kamera eyange ne bwe mba nvuga nga ndi ku steering si kumenya mateeka naye nga bolaba omusirikale mwe muyinza oba temwalaba ku SPC kati mulaba beero DU waliwo SPC abasookaawo nga Queen ajja emmundu yaabwe olugalo lwabanga ku trigger ng'obayitako ku round about naye emyaka gyetoolodde nga oba yali Queen oba waliwo yali ajjaawo Kyogamu naye nga bali standby simanyi oba bali trained enough oba gaali malala oba liki ngaera Uganda yaffe bw'ogimanyi. So ab'SPC bano nze nga kyembalabako wadde nga abantu babavumirira nnyo naye nkula mu mawulire ntera ng'okigamba abantu osanga omwana bamutwala mu field naye ate nga kamera agitadde mu buutu naye nga alengera ono. Ekisooka toyagadde mulimu gwo bwe mba nga nze mukamaawo ekyuma ekyo kitadde mu nfuufu ebweru
ng'oli eno oli mulyali omulwali mugabana chapati naye nga chapati ezo ze mugabana kamera eri yazikoze yo togiwadde priority ogitadde mu buutu eriyo enfuufu n'ebiringa ebyo. Ekyokubiri, stories temala kukonkona oba kuweereza ka message nti kunyanja kujja. Story happening anytime. Yes. Twabadde tuli awo wennyini awo ka park akalinaanye e new park ka police kundi amalo gachi e border omudumu gwayabise ogwawota ne batateekawo kyokka nga bali awo bakola naye ne batateekawo barriers. Owa border najja ne piki n'egwamu yonna ne wasigalako omupiira gw'emabega. Okiraba kati gwe nno ssebo ayagala amawulire essimu egundi yo nayawadde n'omwana oba wa vision oba wa monitor nagamba yii bannaye Katonda tanjagala laba bwe nsubiddwa ekifaananyi ekyo ne muga agwe toliseeti wazze mu kibuga kukola mawulire oli ku ssimu all that time kamera ekulimu wala tusaawa zino ga Katonda takwagala naye nga bw'oba olaba wabadde olina okuwunyiriza n'omanya ki ekiyinza okubeerawo. So tulina okubeera abeeteefuteefu. Nze ebiseera ebyo nakwatira omukyala w'abaana ababiri Kabangali enforcement gye yasula Kabangali nali mbeera na kamera nnene lwakuba kati sikyayagala nnyo tambula nayo kaddiwa ebimu nebikunyiwa tambula na ssimu yeeri neeriweeri naye ntambula neeno okubanga yeeri kwika. Olina okubanga oli ready all that time, anything can happen. Twali tusoma ne batugamba omusajja yali atutte mukyala we kumutwala out bali ku beach balina ka kamera kaabwe ennyonyi n'etabuka mu bbanga ennyonyi n'etabuka ekiwawaatiro ne kivaako ng'omuyaya alaba nagaba ne bampeka kamera kange n'akwata video n'akwata unveiling ekintu nga kigenda kyeyongera ennyonyi bwekkirira bwerwana gayo obulamu bwe bwakyuka up to now. CNN yamunoonya ng'etaddeko n'amagye agamukuuma emuwaka kiripu ako yeeramule ekitegeera. So ge gamaanyi ga kamera abakulembeze abamu be tutambuddeko nabo batugamba wadde abantu babanyoma ne kamera gye mulina kyantu kyamaanyi nnyo mumanye nti muli b'amaanyi lwakuba ffe abasinga twenyoma twambalanga bwe tusanze tusulanga bwe tusanze naye ekyo tekikuggyako kuba nti beera nga oli ku alert all the time. Ekyokubiri essimu nayo yennyini erina okubaako. Makerere university lwe yakwata omuliro omu ku mikwano gyange mu poliisi yakuba essimu nga kwolwo nange nagiggyeeko. In fact gwe nagamba ogikyajinga saamugamba agijjako ye n'agijjako oba omanye ebyewaka afanda agenda enkya tutuuka ku sini agamba tamale gwe badde ogenda okukwata ekintu nga kikyabumbujja bwekiti nene kubira essimu nga teriiko. So ekyo kyonna kikulaga kubeera nga oli ku stand by all that time ate nga olina feeling ey'omuntu abantu bangi babadde nga bakwata n'oteekayo omwoyo okulaga ensi ti ddala kino ekyakoleddwa. Abapoliisi bangi ababuuse layini ne bamenya amateeka kamera zaffe ne zibawaayo eri bakama baabwe. Oluusi abamu bavumaganya poliisi olw'ensonga zaabwe. Ffenna abasinga tugamba poliisi mbi naye ng'oba oli awaliyo abantu abalungi babasomesa birala nabwe batuuka mu field olw'amaanyi gano ag'ebi bye baba bawadde emmundu na biki ne tiya gaasi balowooza ensi yonna tetegeera ensi yonna temanyi human rights naye ng'abamu tumanyiko twasomako omutonotono ate omulala muzaale inborn kiri muli. So awo ndowooza oba nkuzeemu awo ekintuusiza wano nti bw'oba otunuulira gwe ng'omuntu olowooza mmwe ng'abadde mu mawulire n'ebintu byemukoledde industry y'amawulire eno are you appreciated? Mulowooza musiimiddwa nga bwe mulina okusiimibwa ng'omuntu akoze omulimu? Eri ajja okubuuza nti bwewali otandika okukola wakola nani contract nti bajja kusiima ng'omaliriza tewali. Era Africa ekyo kizibu tukirina kingi
waliwo olugero olugamba nti anama owuwe nti linda abebweru basooke balye. Kitegeera abasinga bakuze bamanyi tobanenya nze sibanenya naye njagala basomesa yadde nga abamu bansinga emyaka oba n'ebitiibwa n'amayinja nti omuntu omuzungu bw'aba agamba nti behind a successful man there is always a woman. Kati lwaki omwana bw'akola story ya radio neeyitimuka lwaki bw'oba osoma tosobola wadde omumentioninga amannya ge. Waliwo olwaliro gwenda byakoze story y'omuntu okuva mu CBS ya interviewinze omunene omu mu gavumenti naye ye bw'abadde awandiika mu lupapula ate nanyini story tamukootinze akootinze eri company already ennene erina brand ennene. Ekisooka ne bannamawulire bennyini abasinga twekuba obukokola oba mwekuba obukokola because nze kyenwanyisa olaba nga munno ye is no big deal. Kitegeera so abamu tetubikola nti kubanga batusiime twerage tukole ki but tulina okukiteekawo abaana n'abazzukulu nabo bamanye nti omuntu nkugambye omuwala yakola George Floyd yasiimibwa bannamawulire CNN ani bagendayo ne bamuinterviewinga wakikoze otya wabyo bitegedde nti bigenda kubeerawo basooka kukubira simu oba ki amakampuni gavaayo ne gamanya nti omuntu ono akoze ekintu ekyenjawulo era yeetaaga okusiimibwa ne bamukolera awaadi ez'amaanyi ne bamuyita ku mukolo ne bamukolera omukolo gaggadde. In fact ndowooza nibwewanga amaka gaabwe gaali bwegatyo tegasigala kyekimu. In fact bw'osanga ensi ezitegeera ensonga nga bwe zalina okutamba mu ndowooza yange oyatana nakuba advisor katugambe mu kampuni y'amawulire ya gavumenti kati Mengo tulinayo gavumenti basobola ogamba oyo abeere ku ttiimu y'aba advisor mu ministry ya information oyo akole bw'ati naye olw'okuba nti erinnya oluusi babeera babiri bisse teri ajja kumanya. Because when you look at this story etambudde n'ekyusobola mu bwono omwami si yekka tabeera bw'omu ayina famire ye n'abamwetoolodde kyo kigambo ekituufu okyusa n'abamwetoolodde bonna kuba ayina bangi abamulyako kituufu. bwetunuulira nti buli emikutu gyakoze story eno tebatunuulidde who was behind this tebatunuulidde ani yakoze story eno ekitegeera bonna buli omu yagikoze naye tewali yalowoozezaako ani who changed this guy's life. Anti nkugambye wakati kino kyewakoze kigenda kikyusa obulamu bwe bwonna paka abaana bayimba tajja kuddamu kubeera kyekimu ayino abaana bayimba kujjako nga ayinza okuba alina ebisiraani naye bw'aba tabirina ebimulondoola. Waliwo abaana abayimba nti omulembe gwa nguzi nti era mwatuyigiriza enguzi naffe ne tuziyonka naffe twayize enguzi. Kakati bwe babanga enguzi abantu bagikola ki bagiyonka ebintu ebimu babiyigiriza buyigiriza. Kyenkugambye nti nze eno yesuula empya gye njagala okuteekawo and where necessary I can even put an initiative nebeerawo aka association weekali akasiima abantu era abalaba story eno ninayo omukwano gwange bamuyita Robert Sempala wa Uganda abantu ngaabo bwe mbanyonyola ekintu nga kino basobola okukitegeera kuba bo babaddeyo mu mawulire bakubiddwa batuuni bakubiddwa emigongo bakubiddwa amagulu n'abalala abali mu waliwo unwanted witness nabo gye bali eyo bonna twalwananga nabo mu mawulire. Tusobola oteekawo ekintu ng'ekyo. NSSF yakikolako nga wakyaliyo omukyala bamuyita Geraldine Nsali ne bateekawo initiative eyo nga for example mukoddomi wange Robert Mwanje ne Mbadi Ivan bawangula ekirabo eky'omuntu asinze okukola story ekwata ku bantu ate n'esukkuluma. Competition mwalimu ab'oluzungu ennyo sijja boogera naye batwala story eno yali ya Luganda nga ne BBS yali yakatandika but they won the award. Omukyala bali bamujjanjaba nga bamulongoosa naye nga bakozesa torch bukatooki buno obusimu bwa torch
omukyala yali deputy MD oyo Geraldine n'akaaba ng'alabye story eri bagimuplayingiddemu wali naye ng'alina ssente zonna bwenandiga bwe tulowooza ng'alina buli kyayagala naye yawulira ng'akwatiddwako nti ddala abantu n'abuuza mbu abantu bano ddala gye bali ne mugamba this is not a movie bino bya ddala so nze kolo saawangula kuba nali siina gye ntaddemu naye nasanyukira nnyo NSSF wadde siinayo wadde ekikumi kyange kuba nkugambye nzize ndi freelance yeeyo Uganda mwe tuli naye olaba nti baali batandise initiative eyo simanyi kyagituukako nezikira naye singa tufunayo companies bwe zityo ezimanya nti kubanga nze omusirikale yali asobola okunkuba batuuni nange oba nammenya wammenye ye n'akola ekikolwa kye n'asumbuwa Rashidi n'amugoba ku kkubo naye obeera olisikinze obulamu bwo nina abantu abandi okuyimirira mu maaso g'abasirikale nga baga omuntu nga beetise no just okozesa experience naye nno munnange bw'oba ogenda era oyogerako ne Katonda wo omusaba n'omugamba Mukama ebiddirira nsaba bireme kunkosa ebisago tubirina naye ate ekyo tekikukola ki abasajja nga Jeno Katumba Wamala bamukuba amasasi bamukubira mu bulamu bwa bulijjo naye ng'agenze n'akuba emundu e Somalia n'agikubawa n'atabaako kyali kasiri eggwanga teyafa masasi n'olwekyo tweggyemu akatengo tweggyemu okutya bw'oba olaba nti oyamba muntu go ahead oyambe nga totaddeeko strings attached kakati nze nno bwe banninnya akagere kakati nno nze bwe mbeera bwe nti who are you teweerowoozaako wekka kinzizaayo eri naye sooka olabe ng'oyamba obulamu bw'omuntu waliwo ekifaananyi kimu kye nalaba kya winning award ng'omuntu wa bulijjo omuliro gwakwata alukululana ku Northern bypass awo ng'omuntu wa bulijjo akutte pipe n'omupoliisi balwana bazikize lukululana eri so erabika yattiramu ababoda muliro gwattiramu ababoda bali bazze okukima amafuta ng'emmotoka eyabise naye ng'olaba omuntu wa bulijjo it is the only time a few times wolaba omuntu wa bulijjo ng'akola ki ng'akwataganye wamu n'owa poliisi naye ng'olaba okwo kwonna kuyamba so fuba okulaba nga olina ettaffaali ly'oyongera ku bulamu bw'omuntu nga toneerowoozaako nze ndowooza nti kyekisinga obukulu kale Tami ndowooza nga tumaliriza tujja emboozi banyumidde era tujja kugireeta mu paati tujja gizanya mu sere Tami nga tumuuzika bubaka ki bwoyinza okulekera abantu bali abatulaba naddala bakugoberera ku mikutu kyegyenjawulo kuba nkimanyi ne kuno kwe bali bawuliriza ebigambo by'omukulu ono okumanza enfolowinga wewali eyo waka ekiro otaddeko rediyo abaana nga bakuvuma bavuga omukulu nga nzigyewo feesi yange nenga omukulu nga bakuvumye ate nga libamu abakulaba naye ng'ensonga bagitegeera nga wagitegeera nze nakugamba enkeera obaka obusembayo nga tumukiza obaka obusembayo tukolerere ligase bagamba teriyo muzira mufu ofuba okulaba nga ate teweeteeka nnyo mu ddenja olw'okuba oyamba olina okumanya layini yo wookoma naye ate osobola okufuna empenduzo n'ofuba okulaba nga atirisiti ojjayo ekiyamba omuntu waliwo ebigaana nogaba aba eyo sitole eyeegaanye nze webattira mutabani wa muwala wa Katumba Wamala Jeno nali ndi mu kkubo nga naatera ottuuka naye ne ŋŋamba abasajja musajja Jeno omulamba ŋŋende ku siini militale etuuka awo bali batukubidde wano ewa Meeja Kigundu amasasi bajja ne beekyanga awo ne beefula ab'ekitalo nobabuuza yabadde afamu abaddewa owa bodaboda yatwala Jeno yali awunya n'entuuyo ebyo ebijaketi baba bawunya si mu bubi naye olw'okuba basiiba mu musana sivumye basiiba mu musana of course bw'oyambala ekintu mubiri gwe gutuyana naye olw'okuba nti ekiseera ekyo he was the only solution Jeno yali alina okulinnya kaba gundi eyo boda n'agenda ataasa obulamu so bannaffe abasirikale bamanye oba naabo ababasomesa tuwulira ababatwala ekabamba ababatwala ewa bino ebintu balabe nti nno in fact nze atugenda nolaba abapoliisi bali simanyi sente zaffe eza sako oba zibba ate ayitawo amawulire gwe yakubye ebbatuuni
jangu munayo tuogerereyo oko tolaga feti yange naye ensonga zino tutekozoogerako waliwo meja gwe bawambye musimanyi abadde muyiso bayise omukazi yayise wa mawulire ng'alina obwana bungi nnyo wamawulire ajja akole ki abataase naye nga bwate bwe tubeera mu field ebantu be bamu abatulugunya kakati gwe omusirikale kifaananyi kikyolaga oyo omwana ali mu secondary senior 6 ayesunga okuyingira amagye ye bw'anaagayingira bakyolowooza nti anaataasa munnamawulire naye gwe okimanyi nti oli awo enkya mutabaniwo ajja kwegomba okuyingira amawulire naye nga gwe obaddenga okuba abantu so ebintu ebyo nga tumaliriza ensi eno yaffe ffenna keeki okunyulako saidi eri si kyakukutiramu nti nze keeki nina girya bwomu okitegeera tomalaako and by the way ne bona ogibatika togenda kugikuta ensi tekungulwa kyentera okugamba abantu teweemalangamu waliwo eyayimba akayimba Jose Chameleone mu ange eyo si kyeŋŋamba ŋŋamba teweemalaamu nti olwane weekuŋŋaanyeeko ebintu bingi okole ki olowooze nti abavubuka mulina weakness eyo olowooza kano nako nina okakuba kano nako nina okakuba juzi covid eyasooka batuwanga emmere awo prime minister's office naye nolaba omuntu nga tayagala nga munnaye ono bambi yakatuuka tafunye bagituwadde ffeffeka kitegeera tufeeyo nnyo okulumirirwa bannaffe abalala and omuntu waba akoze ekintu ekirungi appreciate era okirage mu lujjudde nti ddala oba oli awo kigwanira. Nebaza nnyo CBS FM eyanteekamu Obwesige digital desk mukama wange Aisha Omumbejja Aisha Nakalema ne bakama baffe ab'oku ntikko. Nebaza nnyo BBS gyembadde nkolera ebbanga lyonna. Nebaza nnyo abantu aba appreciatinga n'abangolola ensobi kubanga siri malayika abangolola ensobi abanyambye. Nebaza nnyo lawyer Isaac Semakadde Waligo Aid Uganda gyali n'ekiro nayogedde naye eyangulira essimu eno nali ewakisekaawo omuya enyugunya najja nansikako essimu ng'ate waleti yange enkalu ningende wa kanso ne muganda wange kino kyekinguddeko nangamba it's okay njakukola bwenti ne bwenti. Ebyuma byange ojjukira babibba erubaga nga biri wase endoza miliyoni nga 4 tewali yanyamba wadde ebyo nebisaanawo gadgets zange. Naye kati olowooza abantu bameka bennyambi abali mu category eyo bwe batyo. So tulabe nga abantu nga ffe n'abalala sagala kwesoosowaza nnyo naye wali abantu abayamba abantu naye bw'oba olinawo osobola okuyita n'oyamba oli agenda n'alabako simu inaga oyo ajja kuzibba oyo ajja kukola bw'ati nkubira nkunnyonnyole bwe nnyina okikola nkuyambe nkutwale. Abantu abasinga bonna abambuuziza Rashid mbatutte ewaabwe abamu bagati ate lwaki omulaga abalala it wasn't business teyabadde business omuntu wakuyambibwa ate namwe abayambye Rashid waliyo n'abalala abali mu nnaku abeetaaga okuyamba nabo mubakwatire kuba temumanyi gye bali. Nze ono waliwo Saimo waliwo bangi abaana abali ku mikutu waliwo bawolokoso bakavitoni bonna mubakubire babalaga abantu abo. Osanga omuntu ng'alina sitowa y'ebyokulya naye nga tamanyi na waatandikira. Abakalamojja bali wali ku ssawa ya Queen waggulu bafiiraawo enjala mwe muli nayo ebijanjalo bivundira mu masitowa temubalabiridde. Kale tami tuyanziza olwakadde k'otuwadde ndowooza omwana ali eyo ng'oyingira amawulire obagambye balikinge basharinge basubscribinge ne Tami Images. Omukulu alina YouTube channel bagiyita Tami Images mugende mulikinge. Waliwo ne Zero to Hero media yugi ne wabeerawo ne Siteboni oyo ye skits zijja ojazitya twali tuwumudde mu buwummuzi tuzikomyawo twalinga tulaga ku Bukedde TV every Saturday dako 29 kati abamu mwali mukyali bato nga temunnagula TV kati muziguze ngambye abamu sigambye ggwe mwera mulungi bannaye emboozi tujja kutandikirako emulundi oguddako mbadde ne Tamale abamwite Tami Images ku YouTube genda subscribing ku channel ye omunoonyeeko bambi emboozi nze ekyokuliga nkifunyeemu naye kino kigenderera bakama baffe
tuyige okappreciatinga emirimu gye tuba tukola si bakama baffe bokka naawe n'omuntu emirimu yonna gye tuwangalira gy'okolera n'omuntu ku kyalo kowangalira siima mutabani wa gundi kyakoze kyabakoze ku kitundu ekyo mbeere bulungi amweraba tami njamuza mu kitundu ekiddako